Bisangibwa wano ku Buganda Library era ngisangibwa mu mukomera kya Buganda Library. Wano kwenyini wano ku maka muli ebyobulambuzi, mulimu galale, mulimu manyanga, ebyo twabye tulaba basigaze kabaka. Byonna gyebiri jangu obeere ng'olaba ekifo kino. Olwaleero tutandike n'essuula esooka. Essuula yaffe eno esooka era wano ekifaananyi ekiri ku ssuula eno esooka kyetulaba wano tugenda bateerako awo kigamba nti Omulangira Mutebi ne kitaawe Sir Edward owookubiri. Essuula eno eyitibwa etya? Essuula eyitibwa Ronald Mwenda Mutebi azaalibwa. Ronald Mwenda Mutebi azaalibwa. Omulabi waffe wano wetuli ogenda okumanyira bulijjo badde ndowooza obugamba oba kabaka oba bamuzaala oba yazaalibwa atya ogenda kumanya ku mboozi ebiseera bye byakusomoozebwa n'abimugiramu essanyu ebyali ebyenjawulo. Koze ebiseera ebyo mwe mwali ebiseera bya kabaka yali awaŋŋangusiddwa kabaka Muteesa owookubiri e Bungereza. Eno nno gye yali omuwandiisi wano agamba bw'ati: omukwano muzibu kubanga n'awali enzikiza ekutte bepo bo abaagalana balabawo ekitangaala. Byakitandikamu newankubadde waaliwo enzikiza naye omukwano gumalawo. Singa nno gwe njagala alaba naye wano tweyogereyo twamagwaggwa ate kasosigala muloko kitegeeza wali tewafuna kati okyalowooza nti kikyali bwakubiri kikizibu naye kakesigadde n'akakubuulira na producer atuggyeko producer kasi wokolera ensobi nayogero kitakusanyusa producer affe yajja kujjayo. Tugende mu maaso. Eno yebeera Ssaabasajja Edward Muteesa owookubiri gye yali mu buwaŋŋanguse e Bungereza. Omwaka gwali gwa 1954. Omanyi kyemmanyi kabaka Muteesa bwe yaŋŋangusibwa tulina ennyanja ya kabaka. Ennyanja eyo yasimibwa ku mulembe gwa Ssekabaka Mwanga. Yali ayagala gisima etuuke ku nnyanja Nalubaale, kati abazungu kwe kumulemesa. Kati kyemmanyi mu kiseera ekyo kabaka bwe baamutwala mu buwaŋŋanguse ennyanja n'ekalira, amazzi ne gaggwamu ng'enkuba etonnya naye ng'ennyanja tegenda mu mazzi. Ebintu bino oli bwabiwulira ayinza okulowooza nti tuli ku koyi lya naye ng'ate kituufu abaliwo baati abalina olikola ki. Awo yayagala okukakasa afuneyo ku bantu abali myaka 9 atule nabo bamunyumiza emboozi ey'emyaka egya kabaka Muteesa gye yamala mu buwaŋŋanguse. Ennyanja eyo nebanga teriimu mazzi yadde n'akatono. 1954 ng'amaze akaseera mu buwaŋŋanguse era ng'oluusi abeera mu kiyongobero ng'ennaku emulumira abantu be yaleka e Uganda anti baali bamuwaŋŋangusiza abazungu. Eyali Sahandi Koy gye yakola ekikolobero ekyo omujongote. Okimanyi kiri Omuganda avuma nga totegedde. Omuganda yagenda n'abayita abazungu ne balowooza mbu kyakwenyumirizaamu, naye Omuganda we yalaba ng'omuntu azze azunga avudde gy'avudde bagamba bali abazze bazunga erinnya ne livaawo. Naffe ne tudda kutuze Bulaayi eyo ne tugenda okola biri kumbe naffe abazungu era tugenda etuba bazungu gakwaba ebyo tebasobola kitegeera lwaki twabayita abazungu. Nekigamba kimanyi amakulu gaakyo tebakimanyi. Essanyu erisinga yalifunanga mu muzaana w'essaala Kisosonkole era oluusi okwagala okwerabira ennaku eno baatambulanga ne balambula ebitundu ebitali bimu Bungereza eyo mu mwaka ogwo ogwa 1954 omuwandiisi gw'atandise nago
era twagala tumanyi kiki ekyali mu mwaka ogwo 1954. Muteesa ng'ali mu buwaŋŋanguse Bungereza yasalawo okutambulako mu nsi ezitali zimu ezitali ki olw'ebirowoozo ebingi atambuleko aleme okubeera awo etulaamu aliwo nemanyi omuntu oba otuddwamu engeri gy'oba owulira naye bw'otambulatambulako ebirowoozo n'empewo n'osika ku mpya yasookera mu Miraani ekyayitali Katonda agamba emmira era nange badde ngenda kusoma mmira neetaba ejja Saala bakyalirako mukwano gwabwe Aida najjajjange bamuyita Aida yemereraku Aida Nakiganda aliyo yesinga ali myaka 94 yanyumizanya n'emboozi gyebagambyeko awo yayanjala y'omu gibagimpa bwe baava eyo ne badda mu Spain nga bali wamu ne Benedicto Kiwanuka. Benedicto Kiwanuka manyi boogeramu ono yennyini era abantu ba Buganda wano tugenda kusomawo nnyo naye abatamanyi bagenda boogera ku Benedicto Kiwanuka ne bagamba mu Buganda yali emuwalana naye bw'oba oyagala okutegeera emboozi ya Benedicto Kiwanuka ne Buganda olina okunoonyereza Beni yasoma atya. Okusoma kwa Beni yali Buganda eyali omuyizi mu kiseera ekyo era nga muganda era ne muganda wa Kabaka Henry Kimera bayolekera mu Spain bakyalireko Duke we Balini bannaye nemukyawe ekirungi kiri kimu n'atusonyiwa bannaye yenze munawaddani ate n'omuwandiisi era nabambi yalwana nnyo kinyigamu kati wano ku muko gwokubiri waliwo n'ekifaananyi wano tulaba omulangira Mutebi ekifaananyi ekyo tujja kibateekerako awo namwe mujja kiraba mumanye emboozi gye tubanyumiza wagyeva tweyongereyo. Muteesa yawandiika mu katabo ke Desecration of My Kingdom nti eno Duke oli mukwano gwe yabaazika ennyumba Matiribona ng'eno nno ye yali mu kyalo kya St. Hopez ne bamalayo ebbanga eriwererako ddala nga mwe baabeera era n'ayongerako nti baali mu ssanyu nnyo eritagambika kumpi eryabeeraliza ennaku ennyingi ennyo ey'obuwaŋŋanguse bangi omanyi oyinza okubeera mu kiseera ekyokusoomozebwa n'ofunayo ekikusanyusa n'ogamba kanjewuko ku birowoozo byange n'ekyokuyiga okubaako n'emikwano gye weesiga mu kaseera ak'okusoomozebwa k'obwini obaako gy'okyuka waga ebiseera ebisinga tugamba bakiyita depression ani bakiyita okwenyika stress depression nga nyingi oli stressed kiba kirungi n'ofunako omuntu gwokolaki gyogendako n'owumuza ku birowoozo naye yafuna wagenda kyalo Topez oyo no nga Duke babeera balangira beeyo obwedde omulabi waffe ayinza okugamba ate Duke nayo linnya Duke nabo bali eyo musaayi gwa Bwakabaka buli eyo ku bajongo kye era nga yali mukwano gwe ddala yamuwa wasobola okukola ki n'atambulanga naawe beera oluusi bapangisanga n'abayimbi ne bajja okubasanyusaamu abali mu kizimbe ekyo ba mu nnyumba eyo ya mukwano gwe babayimbirangamu ennyimba ez'enjawulo bo bokka wamma ng'omukwano Muteesa ne Saala bwe baalimu ow'enjogera mbi yandigambye atya okutijja okimanyi nti nno
yogedde ku mukwano obeera mukwano ataguli munagamba ye maama kirabe ekitijja biringanga abatayawukane kumbe nga beerabidde mumwagalana era bwofuna akaseera tofaayo nemba mwawukanye akaseera kooli kewanyumirwa kali wakiri jjukiraako kubanga nawe akaseera wakalimu kalina kyekakuteekamu ekipya kyotawuliranako producer affe tawuliriza mubiseera by'okukyayibwa omanyi nti bwobadde oyagala omuyita ekigaji bwobadde oyita switi kati ovanga ne kukyayibwa tweyongereyo gwe mukwano Muteesa Ssekabaka gwe yalimu nesaala mu kaseera k'okuba nga bali mu nyiiki era ate tebagaana kunoonya essanyu tebasobola okulisanga weewaawo tugenda maaso ne batugamba nti oluusi naye twogedde nti bapangisa abayimbi naye tugenda maaso ne batugamba nti oluvannyuma baavaayo ne bakyalako e Bufalansa eyo no baamalayo wiiki eziwera nga bakyalidde kitaawe omuto omulangira Badru Kakungulu eyali abeera eyo ki Bufalansa kati nno bwe baava e Bufalansa yali abeera e Bufalansa mu kiseera ekyo n'oluvannyuma ne badda mu Bungereza era nga wayise akaseera ne kizuuka nti omuzaana Saala yalina ki ettu ly'omulangira Mutebi waki tetuggalawo akanyumiro ako akanyumiro kano katusooke tukaggalire wano naawe sigala kati nkulaba oyagala tugamba tweyongereyo ne webasaawo oswadde katukome wano ate naawe ojjuuka noonye wano ku library eno ey'Obwakabaka olala ebanga beetaaga twongereyo emboozi nga zino ziwanvuwe abavugirizi baki nweyonge ate nogamba okuvugiriza si bunene nnyo naye ng'ate okolaba naye era twagala okwebaza ekitongole kino bwe tuli ekya Buganda Heritage and Tourism Board abalabye abatuwa omukisa okuba nga enteekateeka ne batuusibwako naye okusingira ekibiina kya Buganda yo Buganda yange abo nno be bannannyini nteekateeka eno era bagiwavujjirira butereevu omwanika waffe tukutumidde munaayo tukuba akasimu oyo mulodi waffe ate ye Mumbejja njagala ontumireko omukyala akutte kamera producer waffe teweerabira kyeddira akamiro njakakubuulira nange bannaye baŋŋambye ntumire naye ne batandi ŋŋambe era kamutumire kubanga ayinza okuggyako endabisa eno ono nno ali ku kamera ye okimanyi nti nno kati simala gamwogera nga sitaddeko his excellence his excellence Nalwadda Josephine amyuka guild president ku essomero liwali Kampala University eryo ddala medics eddala yanabimalayo nze njogeddeko medics manyi ebintu byabasawo si byangu vice president mulamba vice president ate nno mu kibiina omanyi kyakola ye wamawulire era kyolaba akutte kamera eyo mugole era bwekyogerera yakamala ku ntebe ewa president eyo olunaku lumu era tuli wano n'amagye gali wali agabadde gakumala kuba twaba yagasabye tusooke tumalirize lindirira ekitundu ekidda